Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Wakakasa wamanza okakutegeeza nti Ssedduga 2022 ayengedde registration etambula bulungi nnyo. Njagala kutegeeza abantu mwenna bw'obanga tunabakwewandiisa mu Ssedduga 2022 gwe asubwa ebirabo ssemalabo byamaze dde okuba nga bituuka ku mmeeza. Omuwanguzi agenda kuba nga afuna kyapa kya ttaka Ssedduga 2022. Nkyogera sinnababuuza nabbabuuza. Ssedduga 2022 kyapa kya ttaka. Ate nga tulina ebirabo ebirala bingi. Aba High Energy Electricals batuwa olubaati lwa sola ne sisitimu yonna y'amataala 15 oyo namba 2. Ate ne bagamba nti omuwanguzi omukyala anaasemba okuva mu lwokaano bamuwadde smartphone kwanalabira nga Lugonvu's Show. Sereza. Ekintu kino kirabika okuba nga kigenda kuba kyanjawulo okusinga bwe nkirowooza. Natiddemu abantu bakulu ng'owayita abakulukulu mu myaka. Wabalabye abakulu. Kati abavubuka mufune information. Abavubuka mufune info. CS School of Beauty tetunabalaba. Tujja twagala tuwe namba 3 emitwalo 3 atandikirawo. Focus Construction bagambye bali on board bagenda kubanga bajja anytime. Lwengo General Hardware bali on board bajja anytime. Ate nga Hillview Academy Matanga essomero ery'omulembe gwe natuuse kusomera akasajja kakoze essomero. Ogusajja gwakoze essomero. Class above. Mazima. Me I'm only waiting ndi kushuwa nti wenazaala sijja kulemwa kukola mirimu olw'ensonga wetwali wano kushowa ngamba essomero likkiriza abaana aba baby. Bali P1. Oh, from P1. P1 to P7. Daycare. Daycare tepagina. P1 to P7. Omwana alina okuba nga aweza emyaka 6. Bw'oleeta owa P1 nga wa myaka 5 under age. Bw'oleeta owa P1 nga wa myaka 8 over age. Tebamukiriza era. Yayitwako okubeera mu P1. Yayitwako okuba ku P1. Ajjalwawo okukwata bana. Ate ow'emyaka 5 aba akyabula okubeera mu P1. So you want him gali 6 years. Alina kuba 6 years. He has one year to go. Njamuleeta omwaka oguddako. Owange njamuba waba Hillview Academy. Wow, that is beautiful. But wadde ekyapa ky'ettaka. Kyo kyatuuse ku mmeeza. Beba main sponsor. Malakai wajikoze uli. Malakai kweli. Wacha wayo kapo. Wacha baba kapo. Omuwanguzi room ne basira babiri. Mpozi nga bajja n'abaabwe. we. Kakati walaba omuwanguzi w'omwaka oguwedde. Yava Jinyoni family. Bwanika John. Bwanika John n'ensonyiza yalina ng'omugamba nti jangu ne mukyala we. Bwanika John okumugamba omukyala. Ekyapa yali akikulekera. Nenga taze na mkyala. Naye nga bwekiti bukigenda okuba. Nga tulaba kwogera kintu kyonna. Sooka otuwakalango kamukoka. Akategeeza abantu okwewandiisa. Okwewandiisa kugenda kukomanga ennaku z'omwezi 22 November. Twagala abantu 30 abagenda okubeera ennaku 30 eza Ssedduga. Abantu 30 ebirabo bya bukadde 3 ebigenda okuwangulwa. Ssedduga 2022 sooka mpa akalango. Okwewandiisa mu Ssedduga 2022 kutandika nga 1 November ku ofiisi za Lugonvu's Show ku Ham Tower opposite Makerere Main Gate. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0709 66 85 66 oba 0775 444 987.
bukyanga mukulembeze wa Uganda Esebo. Yoweri Kaguta Museveni ajja mu buyinza Esebo. yakakyusa endabika ya ssente zino emirundi emeka Yakakyusa endabika ya ssente emirundi ebiri. Okukyusa kala ya ssente endabika n'ebiriko. Yes. Mulundi gumu. Mirundi giri 9 nga n'ogumu ku gyo baatuwa ennusu. okwewandiisa mu ssedduga 2022 kutandika nga 1 Novemba ku ofiisi za Lugonvuzi Show ku Hamtawa opposite Makerere Main Gate. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0709 66 85 oba 0775 444 987. Otyo nakusabye kamu omukubidde obulango bubiri. Sharon Mirembe, how are you? I'm very fine. I'm only growing so fat. These days era kyembadde mbuuza kyowanta kiki twali wano ne musawo n'atugamba nti bwolirabanga ekikyala nga kinyirira manya nti afukirira malidaadi. Afukirira malidaadi. Ate naawe omuntu osobola okwezaamu amaanyi ne weefaako ne weerabira. It starts with you. Omukazi bw'alwawo okufuna sex afeedinga. Tebakulimba. Mazima. Kati nze nakomadde ofuna sex. Wakomadde. Banga ligenze tukole sha. Banga ligenze. Wakomadde. It is coming to tukole sha. Oyoya. Siyoya nnyo. Toyoya nnyo. Oyoya. Mpola but never chemanye it starts with you kwasta weeyagala. Sex is part of life. Of course waliwo otukanga olaba nti you need it. Sex elete sanyu like sex is something else. Naye wekiba tekiriiwo tokyeteekamu nnyo. Life can still go on. Back at the right time because I know kubanga oli awo weegaba. Of course you get depressed. The body lacks yo nga yennyini. Ne waliwo ate ebintu byosobola okukola ne bikutekinga over the situation. Kubanga abantu bangi tebalina baagalwa baabwe. But they are living. Weba match with we are once naye nga kansonga. Yeah, you can. Nga mukalyamu awo wiiki namba nga ya ntujjo. Era ng'osobola n'okeera ku makya ennyumba n'ogitima nti entujjo ya sex mu kisenge awo. Nga omwaka mulamba mbaddemu emisinga then you've seen one another. Omwami agenda okulaba nti entujjo ya sex. Sex yenu mulungi olaba n'omuntu have sex abeera jolly. Nnyo. Very jolly. Nate waliwo ebintu ebisukkuluma ku sex. Naye nga abamalaya ate bakambwe. Ate kye ngamba ebintu ebisukkuluma ku sex ebireeta essanyu. Sex bamalaya lwaki bakambwe tebafuna sex n'abantu be baagala. They are making money. Awaayo omubiri gwe tafiiringa na muntu. Naye okikola ekikolwa ekyo. Okubye obufaananyi. Ya Rabbi. Okubye obufaananyi. Oba ebbanga kiye. Tutandika ekyo kye ŋŋamba. Yatandise dda. Myezi ebiri gyokka. Ebiri gyokka. Tuweemu emyezi ena. Yesu. Tuweemu emyezi ena. Ngenda kiggusa nze nze nsinga okuwa. Kigguke. Njagala okulanga oli happy. Era sho gy'onaakola ku olwo tujja giraba. Nti enjawulo sijja kujja. Mujja tandika okulaba kati. Tujja gira nti Sharon yonna. Naye nga bintu bingi ebitambuza obulamu. Kyembuuza bw'onaafuna olubuto onaasigala okola sho naffe. Njasigala nga nkola ate olubuto luswaza. It's happiness. Muba mutegeera oti kati. Abana maiti nekwekola olubuto mujja kunkuba zino short okitegeera eri tukalaga otuyembe tujja tusaawa n'otunnyo nga kikennyo oliyeko anja kusaba leave tompe leave n'omukulu era ojja kumpayo leave ya myezi weeks nga 2 tweyagalemu bwajja kikuwa yeshuwadde mutegere ndi nze nagamba nti watuukira Malakai Ecology ngisasudde weekends buli lunaku nga mukeera kwebaka kulya kujja balina obubalaza bwabwe obwawo ku balcony bwe muddayo weekends buli lunaku ndusasudde mwagala ya meka tuweeyana mu 5 yeri butterfly wiki 2 za sene meka baziba milioni meka bajja kunsalirako njazibala mosteka kusumu yange yakongera ne Angela kusumu yange nziwa Angela yini manager ndi bulungi bitambula abantu bangi babadde beebuuza enteekateeka za Hillview Academy Matanga nyimanyi by end of this month bajja kubanga bampadde
details ezisingawo. So are they ready to receive kids? Abana bewandiisa pa now? Abamu twayitutedde abaffe. No, nabo batuteeyo. Wabakyusizza. Nga lwaki nedda. Nasanze gold nabadde ku gundi. Ku silver. Nabadde ku gundi, nabadde ku bronze. Nofuna gold. Nendaba gold. Dati oba kubanga amukyaliwo. Si kyekyoka. Omanyi nengera. Nengera. Procedures zayitibwamu okusunsula abasomesa, zayitibwamu okusunsula abakozi, environment weriri, ne structures oba setup yali kweritambulira. Exactly, that's what I wanted, and I know kyekyo buli muzadde kyeyandyagadde omwana wo okubanga ayitamu. Omwana wo asobola okukera ku makyanga amanyi Katonda, bw'aba musiraamu n'amanya eddiini, bw'aba mukatoliki n'amanya eddiini, ng'omwana wo amanyi ennono kwega nti kyeriri kyenjagala nali sobola butakyusa abaana bange bonna. Bonna abataddeeyo. Tutandike esho. Bannange mwagala ebipya. Mwagala ebipya. Waliwo eribuuziza bameka. Munoonye. Banoonye. Naye nina abaana bangi. Bangi. Naye wazaala oli muto. Bali over 10. Bwe njogera abaana bange njogera n'abaana abankwatako obutereevu. Waliwo abatali bantumbe. Ati wanaffe nga twafuuka abaana bammwe. Bano gye balinga bano nga baanawo. Nga munange ono kati bebi wange bebi muyita bebi. Ate aba akyasoma. Ala sigala bebi. Ate ogambye olina abaana bo n'abaana abakwatako. Abaana bange waliwo ab'omuntumbwe n'abatali bamuntumbwe. Anti entumbwe gy'osiba. Abaana bo mu mugongo. Osiba ntumbwe. Naye babitulimbadde entumbwe epika etya. Tulageemu. Ate nze. Leero tuliwa. Leero tuli ku virginity. Ng'okisanyukidde kyewunyiza. Abaana bali virgin gye bali. Gye tuli. Kati by then nafuuka virgin kati wano wendi. When you take long to have sex, I think you become a virginity oba si kyekyo. Virgin n'obufumbo bikwataganira wa. I've seen people nowadays they are yearning okubeera virgin abakyala. Wewe ndagalizaako embuzi. Bya bulimba. Mukwanolizaako. Saagala. Banego tomugwangako nga yagizizaako. Nga ina abaana be 5 nenga ali virgin. Senfere ya ddala. Anti eba nfere. Ate enfere. Ate ozadde abaana 5 ate ogizaako. Nengizaako. Naye gano ge mazima. Naddala abasajja abali civilized. Tewakyali musajja asobola kukyawa n'agamba nti ekikunemesiza okuwasa kubanga nsanze toli virgin. And I don't think nti waliyo abasajja kati akeera ku makyanga agenda kuwasa n'agamba nti njagala mukazi ng'ali virgin. That's not an issue. Ate waliyo n'abasajja. No, it's not about that. Waliyo n'abasajja ng'ayagala omukazi ategedde byonna. Obadde okimanyi nti kaakati abakazi abazaalako oba abafumbirwako bali katala okusinga abali virgin. Kubanga amanyi atwala omuntu ategedde ensi. Naye kana akali virgin tekannalaba. Ate virgin ogwagenda omutandika ojja muteekamu ky'oyagala. Anti ajja kuyaaya n'awulire n'ebyabalala. Naye ono gw'osanze ng'ensaagira. No, gano ge mazima. Nze tosobola kuŋŋamba nti ekimu ku qualities zoyina. I'm a virgin girl. Seeyonoonesezza neekuumira ggwe mwami wange antwala. Eyinza okuba nga situnuulira ku mikolo. Kati okimanyi nti ku buli mukolo gw'okwanjula kubaako embuzi. Ate manyi batwala kuba na mbuzi bokka. Ani akigala. Nange basobola ogireeta. Naye badi tugenda gireeta. Mugenda gireeta. Ku buli mukolo gw'okwanjula kubaako embuzi. Sirukiri. Waliwo omukolo gw'okwanjula okutabaako mbuzi. Buli mukolo naye nga mukolo abantu betwanjula ogenda okulaba nga bamuyinamu abaana 4 5. Bamwanjudde naye era embuzi neekola ki? Neegenda kati awo mbuzi ki? Naye nga n'omwana yasookera ddala okumuzaala wandigambye nti kubanga era munange yamuggyako. Naye era nga n'omwana yasookera ddala gwe yasooka omuzaalamu era teyamusanga nayo. Sembuzi teina makulu nnyo twegabe. Sigamba nti teina makulu. Sigamba nti teina makulu. Abaana mwegabe. Ow'okwegaba aba wakwegaba. Tosobola gamba nti mwami Lugonvu yatuwendudde. Oba wakwegaba oba wakwegaba. Kubanga n'abasinga okwegaba be babeefuula innocent. Obwo buntu nti obwefuula innocent tebwegabye neeyana. Anti obeera kawakalira buli kaseera. Tasobola. Virgin or virginity si kyekintu kubanga mugenda kumalamu abantu amaanyi. Mbu olw'okuba yetakyali virgin
tajja kufumbirwa oba omusajja omusajja jagamba omuwala yeegabye ebitundu 9 ku buli 10 nga ndi omu kwabo. Bw'oba onoonya omukazi gw'ozaalamu otandika kubuuza njagala li vagini yo mujja wa kale ne bw'oba muli kuba n'abaana b'e Kampala siwulirangayo omusajja ng'ekimu ku bimusanyusa aga nti nze gwolaba ekimu ku kinjagaza omukyalo kubanga namusanga ali vagini munaye gye bali ababeenyumiriza ne bw'omusanga ng'ali vagini nga wakwendayenda kyokka nsobola okusanga nga wazaalako omusajja gwe nakusanga naye oba gwe wali nsookerako nga yakuyisa mu mbeera enzibu etagambika buli kimu n'otuuka noga nti njagala omusajja gwe nsobola okusetulinga naye nga si nti osookedde ku nze naye nga wali committed wali trustworthy gyali eri omwami naye olw'ebyo ebyaliwo oba yakudisappointing oba temwakwatagana n'osetolinga naye nkufuna ne tukwatagana era n'otaddamu kwegabangola n'osanga omuwala ali vagini ng'omusanze ali vagini kubanga baba bakimugaa nti balina kuwasa ng'oli vagini naye okubeera vagini tekitegeeza nti si mwenzi n'omala omuwasa era n'omwebakako ne wayita ebbanga era n'afuna omulala omwebaseka alozezza akagamba kati need to go and test some other men nabe bo bali batya jjukira asookedde ku ggwe tomanyi nti omuntu ayiza ennyama obukulu aba mubi agiryanga mbisibisi agiriisa maddu bw'aba musiraamu nayiga ennyama obukulu omugoba bugobi fa ku kigodo kati n'abawala bwe batyo oluusi oli 25 ng'oli vagini si kibi naye si kyekiri awo kikyamaanyi wakabi nnyo yeekuume abasajja bali ku kimunjagala tetukyatunuulira pasti njagala kubuuza ekibuuzo oyagala musajja yali alozezaako oba atalozangako yalozaako naye ate atalozaako wakulozaako asigala kugwe n'agamba buli omu bwatyo bwali bw'alozaako ne bimuwoomera aga nti nga nasuubwa dda negundi abugujja kati abalozezzaako bakimanyi nti enjawulo oluusi eba ntono enjawulo ebeera mu nkaaba enjawulo ebeera mu nkwata empeewo yenjawulo naye ziwulegate sibaddewo ng'abyogera genda maaso badde siriiwo kati nkomyewo yenjawulo weeri naye tosobola kugamba nti abakazi balina enjawulo naye enjawulo eri mu acts za sex wo kyekifula n'omuntu nti awooma how do you act how do you touch your partner nesibire omukazi otawooma omusajja otasobola how do you feel one another thank you mpozi waliyo obusajja nga bwo buwoomu ate buli musajja awooma kati omusajja mbawooma atya waitaliyo sanga akasajja nga kamanyi n'okuddako eno ku mugo nekakola ki nekasinziira oba okyalobedde ku mugo ne kalyoka kadde eno emitwe etw emiranamiro ne kakyuka oba okyalobedde emiranamiro ne kadde eno ku kkono oba okyalobedde ku kkono ne kasimba akagulu ku tairos noga nti kano kanzise ate nga tekakozesa force mukwano kacyanga bukyanga omusajja gye nezo zonna ebikolwa mu mukwano byebikuleetera this guy is good in bed I cannot say he was sweet in bed, but I think ekigambo ekituufu kyandibadde good in bed. She or he is good in bed. By communication, joka ne partner wo, the intimacy ebeerawo when you're having sex. Omuntu before you have sex awo, biki ebibeera waawo. Before you have sex, muli mu room. Buli omu alina bibye. Okay. Sex tebamuyigiriza. Tuyigiriza kati virgin kati. Nina mukwano gwange alina problem yakusa omukazi ali virgin. Naye yangamba omukazi tamunyumira kati ndowooza okiraba kati gwe weewanisa era kyamutumiikiriza n'ofunayo omuwala omulala omuto webale nnyo gwe weewanisa virgin gw'ogitwalidde awulira emumenya omukazi bw'omusanga ali virgin yoyo muto okuba nga mugenda ni bedi n'atandika okukwata ku maaso binyuma akola kyekyo okiraba n'akwata ku maaso jjako ettaala n'adduka mu nju n'omugoba binyuma ebyo kitegeera ngeno wayasedda omuliro gwakyamusedda mbw ate kugoba amazima ge gano si nti abali vagini tubavumirira nedda naye ate toddawo okwewaanira ku banno nti nze gwolaba ndeki which is okay that's good thank you era katusabe ne gwe naafuna abeere ng'ajaniriza kubanga oyo omutegedde bwe yafuna livagini kyamuwaliriza okunoonyayo omulala kati ate amazima amatuufu agaliwo nti
abasajja bangi babadde disappointed n'abawala abali virgin kubanga atuuka ng'alina bingi bimuyigiriza buyigiriza. Sex bamuyigiriza. Do we teach? Do people teach sex? We don't. They don't. Anti nze akange kemanyi simanyi sina gye nakayiga. Wakajja wagwe. Ate gwe. Nange ndaba bulabi nga neekyanga. Katukomewo. Sex tebamuyigiriza. Agokola bibyo byokka. Oba omuntu omulippira. Ebyatetukola mpanvu. Okulipira kwe kutya? Ojabuza oba n'omukalo okangabala anything. Baga wali abakazi abasuba endoobe. Bagiyita ndoobe? Endoobe yete. Amagulu n'agakuzingamu nga tolina gy'olaga. Okwewandiisa mu Ssedduga 2022 kutandika nga 1 Novemba ku ofiisi za Lugonvuzi Show ku Hamtawa opposite Makerere Main Gate. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0709 66 85 66 oba 0775 444 987. Nze Mpigi gwe twogerako yono okuva e Kampala paka Mpigi gwe baleetera 35,000 14 ku lwaleero. Nabagambye gano si masavu, gano masavu. Awo ku era bw'oba olagirira omuntu abamu ku bagenda okwefunira ku estate eno omugamba nti otuuse ku Starbex empambire nti bagambe bakugiremu awo tambuza bigere. Starbex eyo ogiraba wenyini wetuwetira taata wange ngenda kuwa ettaka nga mulimu ne kalitunsi kubanga bawala bange bangi mbawe ettaka ne mbasendera ne bamala ebbanga lya myaka 2-3 bambi nga banoonya za kuzimba aye ne basanga nga waazika ettaka lye ng'alina naye nga tewali kirimu. Kati ku luno nagambye nti ekibira kyange ekya kalitunsi buli atwala 5 ku 10 n'emiti gyonna egirimu onaatuuka okugenda okuzimba ng'emiti egisereka n'egisiba akabanyi togenda ate gula migule ate si kalitunsi obutunsitunsi mulimu kalitunsi owa South Africa kubo liri ate si bwe buno obukubo buwagulizaawo kubanga ennyumba z'amaduuka ozirabye eno yonna waliyo ennyumba in fact tuli mu tawuni kyenja okugamba ku Starbex otambuza bigere okuva ku Starbex oba okuva ku Collins otambuzaawo bigere batuuze baabo nyumba z'abapangisa ozirabye eno yonna waliyo z'abapangisa. Kaninde simu zammwe bw'obanga oli mu bwetaafu oyinza okungamba nti mwami Lugonvu ekituufu siinawo omuntu wange agenda kwanguwa naye nzigiraako kansasule ssente zange siri abankozesezzaako bajja kumpeera obujulizi abankozesezzaako futi 5 ku 10 nga bw'ogirabye kitegeeza ejja kuva ku lyekoone kuno ekkubo lyerigyawula lyokka ya bukadde 15. Mbagambye nti waliwo abagamba nti ffe twandyagadde otugatte kubanga tetujja kusobola kugula omu okiraba. Kati wano we tugenda okuyita wano waliwo tawuni awo mu maaso we tugenda okuyita amasannyalaze gaagano woolabira amasannyalaze ebeera mita yiino si nti mapya already gaatuuka dda ate kyekyo ndowooza kambaagalize buwanguzi n'omwezi guno tubeere nga tugumalako nga waliwo atuuse ku buwanguzi si kyekyo mubeere bulungi. Meya Sam Mathias Walukaga kyemutamanyi bantegeezaako nti ambasada wa Hillview Academy Matanga. Yes. Somero liggulawo mwaka gujja. Era abantu b'e Matanga omukisa gw'omufunye tegubanga nawo. Abantu b'ewaffe wonna Matanga, Kinyerere, Rwanda, Kago, Kawule, awo wonna Kitamba, Kamukongo, Kibisi, mwenna Kateera, Butale, mwenna eno Namwanzi, mwenna Birinzi, Bannanka, Bale Bugonzi, mwenna Mpugwe, Namakindu, mujje nsangamu mwenna essomero liiryo. Waliwo amasomero gogamba nti simanyi abaana kati munnange tunaakola tutya bannaffe babasomera mu masomero g'egindi Bulaaya tubaleetedde Bulaaya Matanga. Tubaleetedde Bulaaya Matanga ku bbeeyi buli omu jajja okuba ng'agisobola. Omwana omuteekayo myezi 3 ogenda okumuggyayo nga takyayogeranga ggwe.
ebyo mugamba bade munanga abaana baffe balifunye emirimu basomera mugano liryo lizze kati kiri gy'oli gwe weekotogera gwe weeyagaliza gwe weekoto tukwaniriza oluganda ali eyo amanya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray oluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse kubakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tulina Tete opposite all competitor station esimu noti 77 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 330 Focus Construction Company, let's build the future. Sex is natural. Chechiche tugamba nti sex abeera ku feelinga gyo feelingira omuntu. Oba so you can even put your legs wide baby because kyowulira n'omunyiga n'omusala. Naye abasajja bobanga weetegese ku having a sex. So no kwete ku having a sex. Weetegeka. Like banchogere ingaddala ozenti wekize ku having a sex owulira nti omwagala. Omanyi wali abamu ng'akikola kubanga munango omukazi anagamba akyandudde okwebaka naye. Abasajja. Nga just kakule dute yange ngende. Kankole kyange ngende. Naye wangoga nti leero njagala ka sex kano. Akalungi. Kola byonna. Ekisooka. Tewali kinyuma n'abakazi banyumirwa ng'alaba gayiwe atuyanya aweddeyo. Tuyana. Naye okutuyanira kuva mu acts. Yes. Bwekuba kwetaaga kuwuluguma kye mbagamba abasajja the age of 28 beera ng'ozimbye amakaago nga gali mu kikomera. Nga ne bw'owuluguma tewali namba 2 anaawulira. Ekyo kina sex omulungi anyumira wammwe. Si wano bante batuwulira. Naye bajja tuwulira temuli si. Ate kakati namba 6 tunaabatumira gagala mwakyekoze ekiro. Sex omulungi era anyuma nga mulimu n'akasente. N'otuuyanira ku mwana w'omuntu maana ogamba. Sagamba musajjawo. Tebwali lugambo naye ndooza bambi naye kyamusanyusa. Yakuba first. Nawe omulamu. Namugamba nti nkugula kakadde. Omukyala yagula. Oli akooye. Nkugula kakadde. Naye nkugula kakadde. N'akaleeta n'akaboko. Nasumula. Kabanga akekyanga oba yali atuse muyogo nanga nti nkugula 5. Yagenda okubawo nga sex amuyiriddewo obumeka. Bubiri nenga anyumiddwa. Nga babadde happy. Era nga ne sente azimuwadde. Yali tafudde mukazi we malaya. Those moments zinyuma mulaba. Yes. Zinyuma. Kasita omuntu nga kyaliwo mwetegera you having fun. Sex anyuma muli bakyali era gano ge mazima abasajja tewali ensonga y'okwebasa na shaw nebaka ne gonna. Get one girl. You do all the crazy parts bye mwagala. You get me? Ngamanyi ne beats zo. Waliwo ne beats mu sex. Ntudde.
Kiki kyotegeeza? Bits nomanya nti kati awo kazaawo. Kati no kyayagala. Era nga manyi okuba nti akaina kasibaako olunaakuteeka eri nakunyi. Kubanga ekisenge kye muba mukimanyi. Okay. Okay. Sex is good. Very good. Nga sente weziri. Sex yenna anyuma sente weziri nga mukwatagana. Yes. Ge mazima. Ate n'omuntu nga muyonjo bogereko. Kubanga omuntu atali muyonjo tanyuma. Omusajja tulowooza nti abakazi be balina okweyonja. Naye naffe tulina okweyonja. Mulawo shavinga. Tulawo kushavinga. No, waliyo n'abakazi abatashavinga. Nga bali mu Uganda. Nga balina abasajja. Ate olusinga omusajja akyokola ki? Omugamba. Nedda abasajja tutya nnyo okwatula. Naye kwata mukyala ogenda mu kigo ne shave am shaving if you can't tell her that. Ngai honey tugenda naye babiri. Sekulimba. No, you can. Tochikolangako. Nga kindemye okwogera. Nogamba in a funny way, in the love way. Tugenda tunaabe Sharon. Mugenda mutako shower kati ndamutaliko zannyawo nojjayo shave in the funny way. Tukikoledde mu mukwano okikoze kubanga kyakoze eki? Kyakususeeko. Naye ekikulu mu byonna ne bw'obanga omuntu omwerabako obwerabi bwalumu ng'ogendayo bugenza ajjayo buzzi nkwegayiridde. Ne bw'obanga asanze onaabye guudu asange ng'onaabye abakazi mwetegeka. Naye era oba ne bw'obanga gwagenzeeyo nga boyfriend omukyali oba fiance ojjangu ng'onaabye naye mulageeko nti ogenze mu kinaabi. Nakatuuka. Nange zendi ku muliro. Nga mugenda ku biri mirundi ebiri waliwo okujja nga kakwiki. Wakyamuse ebyo byawukana. Naye wabaawo bw'olaba ng'embeera tumaze okulya kukola kigendo naabe. Abasajja abamu balina emmeeme enki. Kakwiki kano kajja kujja nga nawe okalaba kagwana. Naye kennyini ali honey. Yeah, it's honey. Takulinda tomulinda mukikole which is okay. Naye bwe mubanga mwinamu embeera yakatugende funa akaddo naabeko. Kati mbajjamu kiri ekyanazze naabye. Naye mbavudde waka nenyeka boda paka. Amagulu gano joga kuuba gatuyana. Okay. Joga kuuba. Ate abakazi bingi kwegamba n'abasajja naffe kitukakatako. Amazima amatuufu kyonna kyetoolera ku kimu nti sex anyuma mwenna muli bayonjo nga mwetegeera ate nga mweyagala. Having sex n'omuntu ali virgin for the first time tebinyuma. Anti abaakumenya by'omukola tabitegeera. Era ebimu ku bigambo byetasobola kwerabira babiyita binnuma. Lekerawo binnuma. Ate you know what it means. Kastori atandika okola jena lekerawo binnuma eno nga mutakagwa. Mutaka ayagala kimu awo. Yongeramu amaanyi. Yongeramu. Naye kasotandika lekerawo binnuma eno nga nayagwa. Nga nayagwa kubanga nkwagala saagala kukulumya. Naye ngamba lekerawo bikuluma nkulaba okaaba. Omusaayi gujja nange ennuma. Kankite. Era nga nkita. Naye jjukira nze mbadde neetegese emisuwa ngisimbye. Naye omuntu wange takoze eki? Teyeetegese. Tonyumiddwa sinyumiddwa. Waliyo n'abalina gundi bagiyita theory nti omukazi gw'osookerako ng'ali virgin temusobola kubeera mwembi. But I've seen babamu nga gye bali there. The few. Nga bagamba they are virgin. They were virgin. I met my wife nga teyeeyonoonesa. Bakwita kweyonoonesa. Ffe tuba tweyonoonesa dda. Kati oli yaba teyeeyononesezza and they are there. Njagala kugamba ekintu kimu. Sharon, abatali virgin, abali virgin mwebale nnyo mwebali eddala. Naye n'abatali virgin temuggwamu ssuubi. Tubeere n'essuubi. Temugamba nti ffe twayonooneka ffe nedda. Abasajja b'ennaku zino they are very few abatunuulira oba oli virgin. They are very few abasooka okutunuulira nti are you virgin or not. Ye atunuulira kimu Sharon mwagala nti era ngenda okugyawa Sharon nga mwagala nga nkimanyi takyatali virgin. Era ngenda okuyingira nga nkimanyi nyingira wateredde. Kati ate abasinga ye musajja okujja nga amanyi ayingira wateredde n'asanga kikomera. Nga virgin yazzeeyo amanyi nagamba nagudde ku kizibu. Bakita na kizibu. Ayinza n'okukutunuulira nga takusuubira kubeera virgin n'alowooza oli wa lwazi.
Sex asobola mala wesanye waka. If you don't have good sex, asobola kwawula ku muntu. Anti ekikulemesa having a good sex temuli mu good condition, good terms. Ne partner awo. Bwembanga muri sanyira mujja ku having a sex omulungi. Naye bantu bangi nga sex gwe balina gwe bafuna wampaka. Omusajja ye ayagala jangu. Naye nga jjukira omukazi alina ebimusumbuwa. Ebichi ebikwera bizovunanyizibwa weri omusajja tolina okwebaka naye ne Bible abantu abakitwala nti sex buvunanyizibwa Mukama ansaasire. It is because ne Bible gamba abakyala submit to your husband. Yes, naye muwulire nze Sharon saagala ompe sex kubanga buvunanyizibwa. Mpa sex kubanga onjoya. Mpa sex kubanga onsubwa. Tompa sex kunejjako kubanga kyekyakuleeta. Bw'owulira toyagala kumpa sex gwe tomumpa. Muleke. Onobera woti ati abasajja tubeera likirira. I rather be there ne having a sex nawe okusinga okumumpanga wampaka chapter all munanga ate nyina omuwa nowegalanjula unomaliriza nze neneekerebejja byange nemmala neŋŋenda naaba njagala ompe sex ne bw'omumpa once in a month naye nga wansonga ng'ava ku mutima njagala ogende okumpa sex nga ti bebi mbadde nkusubwa nga byebigambo by'omugaya nga bimanyi. Abasajja balopewa bamama baabwe nti omukazi ono agaana mu kisenge akola bw'ati. Kati olopewa maama waakuwe? No, we have had scenarios by the way. Nga guy anyumiza nnyina buli ekifa mu kisenge kya guy. Waliwo okubanga onyumya bino eby'omuddiro biki naye bifa mu kisenge. Kati atenze simanyi buli omu alina bwe yeeyisa naye atenze mba mpulira ngaawe mola maama. But how do you start telling your mother? Akitegera mama gwanzaala. Bwe ntandika okubuulira ebya sex kubanga nkimanyi butonde. Shawo ne butandika okunyuma ebya sex. Biri banga nkola bwatu biki osobola okuchamuka. Katukiro binyumya ne maama wo. Oba okitegera. Naye ajja tandika okuba obufaananyi ne taata. I know. Kachikwe kuleeta amawemukira nekibuzo ekiriwo onyumiza maama yakuwe munange maama maze ebbanga omukazi oyo mulaba tumaze emyezi 3 tankombi ako mukati yakuwe jebiri ne bayita omwana ne bamugamba munaye lwaki omuno tokola naye obuntu otuta n'obingamba kiri bwe kiti bw'oba tompa sex manya waliwo ensonga bwe tumala wiiki emu netumala wiki 2 netumala wiki 3 netumala omwezi netukwata ogwokubiri netukwata ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano tetwayomba naye ng'onnyima kubanga mu bufumbo tewaliyo kigambo mbadde njagala bikolwa bibeera mu buliri obugulu ne butandika okwenyonyogera ogenda okuwulira akagulu keekiise naye gwe buli owulira nga akagulu bw'okakiika akasamba akazeeri okitegeera ne mukwata omwezi ogw'omukaaga tonenya musajja ng'ayenze temwayomba nti alina oluyombo lwagenda okutaawuza okumalawo temwayomba si nti oli mulwadde naye gwe nga okulaga nti it's not your interest buli lwabanga agira ati anoonya ekintu system ayingire system gwe ng'omulago osamba weekyusodde eri osula mu jjiini empewo gwe mu kifo ky'ogenda ewa maama okuloopa maama talina kyagenda bakyusiza olwedde ono mwekiri kale kitegeeza banaamugambako ajja kukyusa naye ng'akyusiza lwakuba bamugambyeko kyokka n'osanga Lugonvu atayagala kumpa sex wo kubanga olina kumumpa njagala omumpe kubanga obadde onjoya kubanga someone who can even take care without sex mugambye lwinti so many things can drive life kasitama nga nkola ebintu byange as long as you're busy you can take a life whether much or you're sex but there are things that can drive you off nobeera busy naye tosobola kuŋŋamba nti munange bakitendeka omusajja tamwa ebyo temulina bigamba bantu tombuulira nti omusajja tamwa nga tuveewaka kitegeeza omukokize bukokiza azze nga sex robot nti siina mumma bwayagalira wakiri mutandika okubagamba nti teweekomumma bw'owulira ng'obadde omwagala mukuba akagulu ka kkono muyiseeko otugala eno ebyo mba mutandika okubagamba okusinga omugamba nti tammumwe osindika roboti ya sexy osindika muntu agenda kufuna osindika muntu mugamba kimu omusajja tumukkiriza okulya emmere wabweru omusajja bintu naye kya sexy
sex buli mwa muvuga bugwe tayangwa omusajja tagana mu buli mbeera anti kachiriwe ekiti yes taganwa naye lwaki oganye eyo nayo nsonga omusajja taganwa ne bwoba ng'oli mu nsonga omusajja taganwa ne bwoba ng'oteweewulira bulungi nze Sharon bwoba ng'oli mulwadde sijja kwebakako like mulwadde malaria periods anti kati obulwadde bwonna bw'olina bukumala appetite nze njagala naye sex omuntu nga mulwadde just malaria alina kakalisimpa anti asobola okuba nga alina kakanyira naye nga mwetegefu ng'omadde omuwembejjaawo mwetegefu okuwanaga mpola ndi mulwadde kitegeeza ayagala okukola ki okuwa mpolampola onebigomba sex tubirekera naye si bye bagambera bino si bya bukugu nege mazima kale mpolampola naye tugenda kitegeeza kkiriza n'omutegeera n'omutegeera era nawe kinyiri wanga bwo musajja nga nti ngenda kulyako katono nedda ekyo tugikomye wano leero tugende nkulese tukulesaawo wamma musule bulungi ensi esukula obudiko tuli baggule tuddamu okusoma January mulete abaana bonna abakulu as long as ntwega kubako nekintu kyokola ekyomutwe atuli baggule namba y'essimu 0700 38 17 64 0700 17 mujje tufune emirimu gy'omutwe tugaba basale kati so jangu mangu before the end of the year. Okay, webale nyo walidra sigena mwogera kangambe batabani bangi kambulire batabani bangi ku sexy abatabani siku sexy siku sexy sagala mulowooze nti abakazi bokka balina okumanya sex nawo omuvubuka kikakata ko omusajja okuba ngomanyi sex sikupika bupisi onotandika okuwoza omukazi wange tamanyi luyimba lwaganga gw'oluyimba tulina okuyimba oluyimba eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya